Oba nsirike oba ndabise oba nsirike oba ndabise ekijja kijje simbule embalasi. Muhammad Nsereko Kabaata ndi mu WhatsApp group yammwe era njimaze mundoza kati wiki zigenda kuwera bbiri. Ebyo nabyo mwogera Muhammad Nsereko toliimu, Kabaata taliimu, naye olina boosindika ne boogera. Be bagikwasaganya naye batugamba ebigambo bino kuba ffe mwe tuli banja balimu abasaga abagira Kyagulanyi naye nga basirika busirisi bagala kuwulira bye mwogera. Mubawa ssente, mutuwa ssente, nange nafunye leero era bulijjo kye nninda nga nninda message yammwe sooke mbalabise bulungi. Mugaba emitwalo 5 mu 12,000, mugaba emitwalo 5 ku ebbiri ziba za kujjayo. Abaana bavume Kyagulanyi ni family ye. Kabaata kubanze gayo ya akwasaganya yo group nagenda mu inbox ye nga njagala mujjako information singa kweyo ngambuuza kati kodi ki era kodi abasinga abaana abafunye ezo ssente agenda mu inbox ye ateekamu Buteesi Muhammad kyokka kyateekamu akasente ne basoma ne bateekako. Kabaata wegumbulidde omuze ku internet bulijjo beera ku internet olaga nti owagira Kyagulanyi era owagira nkyukakyuka. Bw'okwata abaana abajja ba mu inbox yo bwe batyo banga boogera naawe bwebateeka mu WhatsApp group eyo ne musindika oyo omulenzi ajja abakyusa obwongo bwebatandika okupromotinga Muhammad Nsereko. Naye mbagamba ebigambo bino Muhammad Nsereko tasobola nga kera talisobola Bobi Wine. Tajja kusobola. Tuli bangi. Kozinga kati mitwalo 5 nga mugula muntu. Bobi Wine yatusuubula wamu mulowooza yatusuubula wa. Tuli byamaguzi nti kati mutugula buguzi alina gye yatusuubula. Bobi Wine musuubuzi. Bobi Wine tetwetaaga ssente n'emu kumukubira kikopo na kumuwagira kuba tumwagala. Ffe twagala omuntu atwogerera atulwanirira. Muhammad Nsereko amaze emyaka 2 mu parliament eyo talina kye yali atukoledde kikino yewanisa bwewanisa bitabo simanya nze nasoma ebitabo byange bitabo ate ffe tubiryako. Naye Bobi Wine okuva we yajja atwogerera ensonga zaffe kitegeera ne kati tali mugundi nti ali mu parliament munda naye embeera gy'ateekawo Buteesi ye nga ye etumala ne tufunamu akalembeekereza. Gavumenti netatukola byanditukoze nnyo netatunyigiriza nnyo kuba emutya gavumenti eta Bobi Wine. Naye Muhammad Nsereko Kabaata kyemukola kikyamu nnyo tetusobola kuva mu Kyagulanyi tetusobola kumuvuma era abasiru abo batakola abalowooza emitwalo 5 gigenda kukyusa obulamu bwabwe ne basobola okukwata kamera ne betunuzaamu. Nze sobola kuvuma Bobi Wine lwa ssente ne munaakwata ne mutuwa obukadde bumeka sisobola era sirimuvuma kuba tekyalwanirira kisinga n'obwo obusente bwe mugenda mugaba. Bye politics wamu ow'ekisiru yaggwako dda Muhammad Nsereko ow'okugula abantu yaggwako. Twagala abantu bagenda tukolera betulabamu essuubi tulirira mu Kyagulanyi tigwoba ovudde eri ogabe ssente omulwanyise tosobola tojja kumalako. The politics wa Museveni yaggwako. Museveni yagabanga oba 10,000 eyo mu byalo abantu ne bamuwanga balowooza agenda batwereereza ensonga n'atabayamba n'abasuulirira. Kati politics yaggwako. Muzanye ebyo ebyekisiru byammwe. Politics twamulaba dda twamukoowa twagala omuntu agenda otwogerera ensonga era agituukirize. Bobi Wine tumulabyeko akozeza charity ye Karamoja mu 2015 ne babazimbira zibbowa nga muyimbi nga si munnabyabufuzi wabula nga muyimbi. Kati omuntu ng'oyo foyagala tumusasula tutya nga tumuvuma. Njagala mutegeere mukole muve mu ebyo simanya tugula abantu mugula baani era mugenda gula ababuyabuya batamanyi Bobi Wine gundi zayimiriddeko nsonga za kununula ggwanga zayimiriddeko. Mugula abasiru
naye ffe abagezi tetujja obusente bwammwe tugenda bulya era etaano gyo gyatuddeko yono data gwentaddeko sooke mbalabise kitegeera obwo obusente bwammwe tujja bulya tetwagala bebuza amagezi era tujja vuma Kyagulanyi kuba tumwagala ye pulezidenti waffe kati mwabamanyi oba ani abafuga ebyammwe naye mweddeko mususe mwandikomye abaana mubawa busente emikale 5,000 osanga buno bukunga Uganda obwo olw'okuba tekakola kasazi kansawo kako kalaba 5,000 kasobola okukwata nekavuma omuntu alina buli kimu kikandyegombye nekamulabirako nekatandika okukola kabeerenga ye at least kafuneko ku bimu byalina kadda waneno katwasanira kali muvuma abantu nze Muhammad Nsereko sobola kuvuma wadde kale totegeera nnyo naye era sisobola kuvuma nti nzire wano nkuwemule emule famire yo sisobola kikola kuba nze ntegeera naye ate temugenda kusobola temugenda kumalako kitegeera akasente konke yanzize era yeddata ono gwembasasula okubagamba ekituufu mukole ebituufu muve mu byokugula abantu eyo politics tetukyamuliko mukolera abantu tetwagala ssente twagala omuntu atutereereza embeera ffe twenoonyeze ssente zaffe kuba olaba ne mu mbeera embi era tunoonya tugezaako naye ekonomi enfu we tuziteeka tezidda misolo gye tusasula anaye mubeere era abali mu kigurupu ekyo gwe ofuna ssente ng'oli muwagizi wa Kyagulanyi kubeera mulimu n'abatali bawagizi ba Kyagulanyi vaayo gy'olabise wano eno tukoye ebyo ebyekisiru byammwe kati Muhammad Nsereko alaba babubbi kalulu ke Kampala awo abwa MP bwe Kampala nobba akalulu kati ake Uganda ayinza okwesimba mu Kyagulanyi gwe abantu mutegeere mufune bye mukola ebituufu si kwesiba bwesibi ku kigenda tosobola Bobi Wine era toli musobola ogamba ali muyimbi mulungi totulaga wadde n'akayimba ke wakuba ne kafuuka hiti totulaga wadde akazimbe kawazima mu kuyimba ebiseera bye walimu oli awo yasama bwasa